Dr. Tango Doi nga yesente w'akakiiko k'ebyokulonda k'NRM abuulidde bannamawulire ku ngeri okulonda gye kwatambuddemu ku kisaawe Kolo Sabbiiti ewedde nga bakomekereza n'okulonda bakiise ku lukiiko lw'NRM olw'oku ntikko olwa Seeke. We started the electoral journey with structures at level 1 and thankfully on Saturday we ended the trajectory with the National Delegates Conference, which we read to have been very successful through our electoral commission processes. Akasizza ng'asani basajja balaba bwe yaweereddwa ekifo ky'omukiise w'abakozi oluvannyuma lw'abalala bye yabadde avuganya nabo okusisinkana ssentebe w'ekibiina ekyo era pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwaabula Museveni. So through consensus and negotiation with the chairman, the Entrepreneurs League got a chairperson who is none other than Haj Hassan Basaja Balaba. Tanga ategeeza akakiiko k'ekibiina ka bannamateeka bwe kaalaze ennaku z'omwezi 8 omwezi guno kuteekerako okulonda mu bifo gye kwayiika n'asaba abeesimbyewo obutaddamu kukola ffujjo. The tribunal recommended that we repeat elections in some constituencies. For instance, woman member of parliament Buyende, we have to repeat elections in 56 villages. Mu ngeri y'emu asabye abaayitamu okukwatira ekibiina bendera okuvuganya ku bubaka bwa paalamenti okugenda okufuna ebbaluwa ze bagenda okwanjulayo eri akakiiko k'ebyokulonda ezibakakasa. So since we are the electoral commission, we've signed out letters of notification for all those who won. So members of parliament, flag bearers, LOC5 flag bearers, please come and pick letters of notification that you are the flag bearers. So that when you go to the secretariat for endorsement, you present that letter as proof you are the flag bearer. James Kinobe, kaminsona w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM, asambazza ebyali mu katambi akayitingana ku mikutu emigatta abantu akalaga Dr. Tango Doi nga abala abalonzi nga bw'abuuka emiwendo n'ategeeza nti bino byali bigattirire. Vidiyo eri mu social media n'ebiwandiiko ebiraga nti engeri gy'osobola okuyigamu okubala nga Dr. Tango Doi. Twagala bategeeza nti buli yeetegereza obutambi obwo bw'oba naawe olinamu amagezi agasunsula osobola okulaba nti bino nabyo bipange. N'olwekyo social media clip eyo erabika si ntuufu. Bo abataamatira nabyava mu kulonda nabo bakyatwalayo okwemulugunya kwabwe ku kitebe. Dr. Tange era agumizza nti okulonda kw'abavubuka okwayiika nabo bajja kubateerawo olunaku bakomyewo balonde. The youth, the PWD, the older persons, they must elect 10 delegates. We have so far elected 80. We are remaining with 18 to come from the youth, 9 of them, and entrepreneurs also 9. I want to explain for you to understand better. Youth, we elected the chairperson. Once election is done, there is a petition. But that does not count election until the tribunal rules. Kyokka mu bavubuka batidde nti abamu ku balonzi bandirema okudda okwetaba mu kulonda okwo olw'okubulwa entambula. Omulala ayinza okwewuunya oba nnamba zigenda kujja nga luli. Batuwa assurance pulezidenti waffe ng'ayongera abantu era ba delegates. Facilitation. Bo bannakisinde kya Patriotic League of Uganda PLU mu bufunze kikulemberwa General Muhoozi Kainerugaba bategeeza nga bagenda okunenza President Museveni akalulu okusobola okuwangulira ku bitundu 8 ku buli 100. Nabikakasiddwa David Kabanda ssaabawandiisi w'ekisinde kino mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe batuuza ku kitebe kya PLU e Naggulu mu Kampala. Mani waffe General Muhoozi Kainerugaba yali atugambye era yatulagira ayina okufuna ebitundu 8 ku buli 100. Kino tewali kukiteesaako, tetugenda kiteesaako nti ate twagala kulaba nga afuna ebitundu 8 n'okweyongera waggulu. Ayogedde ku bukiiko obugenda okulondebwa obunaakulira Kakuyege agenda okunoonya akalulu ako. Tusobole okubeera nga tujjuza obukiiko obwo, tugende ne Busoga tetugijjuzanga, tugende ku district, tugende ku Magombolola, tugende ku Miruka ne ku byalo. Bano be bagenda okubeera nga bavunaanyizibwa okubeera nga batutegeeza ebigenda mu maaso. Bannakisinde basuubizza okwogerezeganya n'abamiddwa kaadi mu bibiina by'obufuzi ebirala okulaba nga babeegattako. Patriotic League of Uganda ekuŋŋaanya bonna
era kyova olaba be bamye tiketi mu NUP tugenda kuba engejinga, abagudde mu NRM mu kamyufu tugenda kuba engejinga, DF betaawe, PFF betaawe, UPC betaawe, FDC betaawe, mwenna mujje gye tuli tugenda kubawummuza nga Patriotic League of Uganda. Rabina Nantale ne Fred Kajubi bakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.